Olw'embeera y'enjala ng'eno eva ku ppereketya w'akasana akaaka mu bitundu by'e Karamoja, woofiisi ya Ssaabaminisita w'eggwanga lya Uganda yasaba eggwanga lya China okugikwatirako n'emmere eweebwa abantu abawangalira mu bitundu by'e Karamoja, era bano baateeka omukono ku ndagaano ekakasa okusaba kuno mu Gw'omunaana gw'omwaka oguwedde. Kati olwaleero eggwanga lya China okuyita mu mukiise waalyo kuno Zhang Lizong bakwasizza woofiisi eno ttani z'omuceere 1610 nga zino zibalirirwamu obukadde bwa $200. If you are not Karamoja, don't ask us to give you rice. This rice is going to Karamoja. Nambozo Florence Wamala, Minisita omubeezi ow'ensonga z'e Karamoja, nga yakwasiddwa emmere eno, ategeezezza nga bwe bakola obutaweera okulaba nga Karamoja bagijja mu mbeera y'enjala. Ono ategeezezza ng'endagaano gye baliko n'eggwanga lya China bweriko weebatuusizza. Karamoja tuli basanyufu nti tubadde ne country representative wa World Food Program, era twaliko naye emabega kwawo omwezi oguwedde nga gutandika twasayininga endagaano wakati wa Uganda ne World Food Program nti bagenda kutuyambako kye bayita school feeding program, Karamoja Feed Karamoja. So webali wano era tugenda kulabirira ddala. Kyokka ne bw'abuuziddwa oba emmere eno teebulankanyizibwa okwefaananyirizaako ensonga z'amabaati, bw'ati bw'ayanukudde. Ati ebaddewo njagala kuwa eggwanga lino obukakafu nti tewali mmere erina okugenda Karamoja oba teri kintu kya Karamoja kigenda kukwata kkubo ddala, era tugenda kulabira ddala nti emmere etuuka. Nga bwe twatutta amabaati ne tubalaga twalaze eggwanga lyonna nti amabaati gonna gatuuse, teri agenda kukwata ku kintu kya Karamoja, byonna bijja kutuuka gye birina okugenda. Emmere eno eyisiddwa mu kitongole ky'emmere eky'ensi yonna okusinziira ku Ssemogere Robert Mugalula okuva mu woofiisi ya Ssaabaminisita. Excellency General Yoweri Kaguta Museveni yalaba obwetaavu obwa Karamoja okufuna ekyokulya nga bwe tugikulaakulanya nga gavumenti ya Uganda, naye waliwo ebitasoboka kukolebwa lunaku lumu nga Uganda eggwanga, n'asaba munne mukwano gwe owa China obuyambi bw'omu mmere ng'abantu bali mu enjala, era n'akkiriza. Era kati lwaleero yeeno emmere gye tufunye. Zhang Lizong, omubaka wa China mu Uganda, bw'abadde awaayo emmere n'ategeereza nga bwe batali beetegefu kuva ku ndagaano gye baakola, era baakuyimirira wamu ne Uganda okusobola okusitula embeera z'abantu bonna awatali kusosola. Also, in the livelihood field, we understand the difficulties of Uganda is facing in the humanitarian field, and China is ready to give support to address that increasing demand from that humanitarian. Marcus Priya, akiikirira World Food Program mu Uganda, ategeezezza ng'enteekateeka ng'eno bwe ziyambako mu kumalawo obutabanguko, okufumbiza abaana abatanneetuuka wamu n'ebirala, era nga baakuzongeramu amaanyi. He is extremely pleased to be part of this important triangular partnership, which has brought together the United Nations, the government of Uganda, and the government of the People's Republic of China. We are standing together to jointly address development challenges. And this partnership will allow us to scale up life-saving interventions while continuing to build long-term resilience. Let's seize this opportunity to build a healthier, more educated and prosperous Uganda for generations to come. Wetuviiridde mu kifo kino ng'emmotoka ezigenda okutwala emmere eno ziri mu kuteekebwateekebwa. Hindu Zawedde yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV agaaleero.